okusomesa abantu abatakwata Jono Bijirwa era ozemu okundisappointinga. Leero bw'obadde oyogera ku Kwezi Media olina ensonga bbiri z'oyogeddeko. Obadde oyogera ku NUP. Ensonga esooka oyogedde ku bisanja. Ensonga ey'okubiri obadde oyogera ku ba MPs. NUP beeyagala okusimbawo mu Buganda nga si baana nzaalwa za wano. Kakati ensonga y'ebisanja nagyogerako. Era nenjinyonnyola bulungi nnyo. Jono Bijirwa, Nuupu si yesoose okubeera ne ssemateeka alimu ebisanja ku babaka ba parliament oba ku bakulembeze abaagala okwesimbawo mu elective positions. Nabagamba mu 1781 mu America, states 13 ezasooka ezakola America kwe bagizimbira zakola ssemateeka bali bamwita Articles of Confederation. Ne ziteekamu ebisanja ku babaka ku badelegates abali bakiikira states ku Continental Congress emyaka 3 buli delegate. Nabagamba mu mwaka gwa 1990 early 90s waliwo movement y'ebisanja ku babaka mu America. Eyo movement yali esaba about initiative ku babaka ku Congress waggulu n'ababaka mu states ezo munda. Mujjukire nti America eraninga federal system. Eina Congress, parliament ya waggulu ni waliwo ne zibayita state parliaments. Parliament ez'omu states ez'enjawulo. So kakati waliwo about initiatives. Musaza nga California. Genda ononyereze olabe ekyaliwo mu 9 amasaza nga California gayisezo about initiative. Ababaka munda mu states ne babateekako ebisanja. Kati eyo badde oyogerera simanyi Somaliland eyo oli wala oli mu kwebuzaabuza oli mu kwekonfusinga. Genda neno mu America kubanga democracy wa America tumukozesanga modo wano mu Africa olabe ebisanja mu America states ezisinga zabiisa ku babaka. Babirwanyisa ku Congress waggulu lwa nsonga abasajja abaliyo waggulu mu Congress mu America bakiri mu lulu bateekamu nnyo ssente nnyingi nnyo okulwanyisa okuleta about initiative kubabaka ku Congress waggulu nayo eno mu states waliwo about initiatives abantu baba baterawo zibanga referendum bakubeeyo baba baka bateekako ebisanja mu California n'amasaza amalala njijukira ndozagali amasaza nga 28 gayisezo about initiatives ez'okuteekako ababaka ku biki okubateekako ebisanja. Then waliwo ensonga endala era gy'oyogeddeko era nayo nagyogerako. Kakati ogambye bwe kya Nuupu okuleeta abantu nga Waisa Mufumbiro okuleeta Secretary General David Luiz Rubonga nti kigenda kusaanyawo Buganda kigenda kugisaanyawo kitya. Njagala ombuulire kubanga wano tubadde n'ababaka nga baana nzaalwa za wano mu Buganda ne bagenda eyo waggulu mu parliament ne balyamu Buganda olukwe. Beswere Mulondo yali Muganda yalyamu Buganda olukwe mu 95 mu CA. Kyokka ng'ekyewuunyisa neyaleeta ekiteeso ekyo ekya federo yali Muteeso eyakiyita ku floor ya parliament naye ate Omuganda bwe yayimirira Beswere Mulondo yakisimbira ekkuuli. So bino ebyobufuzi bye tulimu muganda wange Bijirwa si bya tribalism. Ebyobufuzi bye twogerako bya kuzimba ggwanga. Tuli mu unitary system tetuli mu federal system of government. Ekyo mulina okukijjukira. Ne ssemateeka alambika bulungi requirements z'omuntu alina okwesimba ku bubaka bwa parliament. Teba considering tribe ya muntu. Oba kitegeera muganda wange Jono Bijirwa muve mu ebintu bya tribalism nze mbabuulira. Mwogere ensonga mulambike ensonga mutugane nti gundi ono tali competent enough kukiikirira kitundu kino. Talina academic requirements ssemateeka zaasaba si mutuuze wa Uganda ebintu ebifaananako bwe bityo. Muleme kwekwekamu ebyo bya tribalism kukweka bunafu bw'abantu.